has had an eye on. Abakungu b'akakiiko akakola ku kulwanyisa Mukenenya mu ggwanga nga bakulembeddwa minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Esther Mbayo bakedde ku Golf Coast Hotel okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutambuzaamu ensawo y'enzibizi ey'okulwanyisa siriimu. Mirundi mingi twesanga nti abantu abalina akawuka akaleeta Mukenenya oluusi tebasobola kufuna buyambi obwetaagibwa nga bwe kyandibadde. Wesanga nti regulations zino zetwogerako za mugaso nnyo ku ssaawa eno tetuliko. Bano era babadde basala amagezi n'okulambulula amakubo ensimbi zino mwe bagenda okuzijja nga beesigamye nnyo ku bagabirizi b'obuyambi okuva mu nsi z'ebweru. Tulina okwekolera ebyaffe ebinaatubeezaawo kwe kuteekawo ensawo eyaffe kubanga emmere etaso gye yagabanga yavanga mu Amerika na mu Bangereza bwe baasalako nayo nebeera nga tekyasobola kugaba. Bano babadde bagezaako okumatiza n'okwogereza ebitongole amakampuni n'abantu ssekinnoomu ku ngeri gye balina okwetandikirawo ensawo eno nga bategeeza nga bwe bagenda okolagana ne minisitule y'ebyensimbi amakampuni ag'enjawulo n'abagalizi b'obuyambi okuteeka ensimbi mu nsawo eno. Mwenna mumanyi nti nno abavujjirizi b'obuyambi bagenda bakendeeza ssente ze batuwa, so tulina okutandika okwetegeka okulaba nti mu bbanga erijja tusobola okulwanyisa omulwadde buno nga naye ssente tuzijje wano ewaffe. Bategeeza nga gavumenti bwegenda okutandika okuggya omusolo gwa bitundu 2 ku buli 100 ku bintu eby'enjawulo omuli amazzi aganywebwa, soda, omwenge, sigareeti n'ebirala era ng'ensimbi bazongera mu nsawo ey'okulwanyisa Mukenenya. Kati bano bannaffe abatuyambako bali willing okukola ki okutuyambako naffe nga gavumenti tubeerewo ne percentage mu budget, national budget nti eno egenda ku AIDS Trust Fund. Bano era bategeeza nga obulwadde bwa Mukenenya bwe bweyongedde okusinga bwe gubadde mu bbanga eriwedde bwe batyo ne bakubiriza bannayuganda okwekebeza era nga bakizuula nga balwadde batandike eddagala ate abo abatalina bamwewale oba okukozesa obupiira. Obwa Mukenenya twali tubulwanyisiza bulungi mu ggwanga naye ate kati bugenda buddamu okulinnya naye entandikwa y'ey'okubwewala. Ate okubwewala okola otya? Osooka ne weekebeza. Bano era bannyonnyodde n'okusoomozebwa kwe balina nga balabirira n'okujjanjaba abantu abalina akawuka ka Mukenenya omuli n'ensimbi entono ezibaweebwa abantu okutya okwekebeza n'ebirala. Bagambye nga bwe balina okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ensimbi zino tezigenda mu makubo makyamu omuli n'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'abakozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo nga bagenda kuteekawo abalondoola ensimbi zino zisobole okukola ensonga eziteesaawo. Damu ne tuzekkaanya tugenda kulaba nti tuteekawo embeera ey'okuzigoberera obulungi zibeere nga tezikozesebwa mu ngeri nkyamu wabula ekyo kyaziteekesebwawo kye kiba kizikozesebwa. Sempuma Josephine Innocent yakusakidde ggono ku lwa Bukedde TV.